weewaawo mwebale nnyo okubeera nga mukyaliyo nga mukyalaba SK Media. Nze Solomon Kaweesa nga bulijjo abagenyi mbaleeta naye ate mbaamu n'ow'enkizo omugenyi Ssaabagenyi gwe tutera okubeera naye gwe mubeera mulindiridde ng'obukya. Matayo tulina omujuni waali wano eno abantu babuuzeeko ssebo. Olwedde wanyanjudde dda Matayo tulina omujuni nga bulijjo nze nva Kagadi. Maye waffe saagala kwerabirayo nnyo. Musajja Mufirika. Kituufu nnyo ekyo. Matayo simanye kati tugenda kutandika okuyimbira happy birthday. Bwe mbalabalamu emyezi we nakusangira birthday otebaayo mu November. Eyo ya kitongole. Naye era kumpi bwe tujaguza n'eyiyo. Twasooka okugira n'eyiyo twabimikisingira omwo ne tugira. Eyo ya gwakusatu. Ey'ekitongole ya November. Twagulonga 26. So gye tugenda okucelebratinga era tugenda beera wano abasinga mumanyo Makerere ku poliisi y'omu Kikona waliwo hoteli gye bayita Global Hotel. Awo tugenda okubeera. Awo tugenda okubeera kuba wano watono. Era twabadde bakutegeka nga 26 lwennyini ku deeti z'omukolo. 26 November. Naye lujja kuba lwakubiri kati okucelebratinga lujja kuba lwa 6 nga 3. Endongeero kesindogome. Kigenda kuba abayimbi tugenda kubaawo. Nakimanyi bantu tebamanyi nti oli muyimbi. Bampakanya wano. Naye ate ku channel gye mulaba ennyimba kweziri bane nazo muzirabe. Bane nange esooke kweteeka za promotion nawe muliwa. Ogende waba manager. Nze oba onoofuuka manager. Ebyokuyimba tobitegeera. Ebyokuyimba byo. Leza buuliriza Rihanna gye naye ebyokuyimba sibitegeera. Kati ku mukolo Rihanna anajja kuba omwagala nnyo. Abo bali expensive. Rihanna. Ku mukolo tugenda beerayo. Buli anaasobola yenna kasita oba muddugavu. Buli muntu yenna ayitiddwa. Mukolo gwa baddugavu tegwetaagisa mubeeyerusa. Ng'oli ku original. Olina okujja ng'oli ku original. Ambassador wa America tomuyise. Ate oyo muddugavu. Si muddugavu. Kino kyaffe baddugavu. Tusuubire ki eri abagenyi abakulu bintu bwe bityo? Nze nagamba nti ne Museveni namuyita ne Bakabaka nabayita buli omu kasita nga muddugavu ne bwaba pulezidenti w'e Kenya oba wa Tanzania bonna wabayita. Bonna nabayita. Era Museveni bw'ajja ffe tekituyisa bubi. Kyagulanyi bw'ajja Mao bw'ajja byonna byaba beesigye bonna baddugavu bonna tubayise. Politics waabwe bamuteeka eri bajje batunuulire kino. Olunaku luno tusuubirako engeri y'okuba nti kuba abantu bangi abaagala okukuwa obuyambi naye nga atunoonyezza talina bw'atuuka obudde biki. Olwo abantu basobola okujjira ne bakuwa obuyambi abaana abo abeeru be tubeeramu. Kisoboka. Kisoboka era kubanga ffe tusigala twetaaga sunscreen, computer, mativu kubanga endaba yaabwe ntonotono. So oli ffe tetusobola gamba nti leeta kino. Tulina abantu abaze nga batukwatirako abatutuusiza ndowooza we tuli. Kituufu. Then n'abalala okutuyamba kubanga tetwekolerera nti oba tweyamba wabula tuyamba abalala okulaba nti ffenna mu Uganda tusobola omakinga. Era ndowooza mwabirabye mu Uganda abantu be tutagenda kuyita be b'ekitongole ekyabaza abantu. Eyo minisitule y'omwe tetubayise yadde muli baddugavu. Baabaza abantu bawandiika abaana abo abeeru. Bwe njogera abeeru njogera ku bannamagoyi. Babawandiikako abamu nga wendi naye mu lipooti zonna ezaafulumye saalabyeyo yadde n'omu. Okimanyi teri n'omu gwe baayogerako. Tebagamba nti tubalina bwe bati.
ekyo kyo era babagattira wali mu ba PWDs abaliko obulemu kyokka ate naye buno si bulemu ekirewo nti obulemu bwe balina nti bwanjawulo nti eriyo abalina amaaso bo nga galiko akabubi katono ng'alaba okuva wano ne wali fuuti nga 10 zokka naye abasinga abamu babanga ffe baba bakolera ddala ate era n'oyo aliko obulemu aba yeetaaga gaalubindi kasita azifuna abooke era n'abanayagala otuyambako mutugulireyo ku gaalubindi omanye ezaabwe ziri specific za baalubino sizene eza holding si za bbeeyi ezo za bbeeyi naye era eriyo abasobola zito omanye kati bainvesita betulina ndowooza bannayuganda oba baddugavu bannaffe bazo gavumenti zo gavumenti ffe twazivaako olaba zaatuuse n'okubala ne zitabateekamu era minisitule eyo tetubayise abawubosi tebalinyawo naye baba bazze bannyonnyole ekyaliwo ffe tetubayise olw'engeri gye mutusosolamu kati wotuukira okusosola nze kansoke mbabuulire kino nti bwe twafuna rayidi etandika kino nzijukira twali tutudde twali babiri oba basatu we twatuulira okutandika yaddi yeeno twayagala nti singa wabawo omwana azaalibwa ng'alina amaaso ga bbulu ng'alina amaanyi ag'enjawulo nga tasobola kwekontrolinga ffe tuli ready okumunyonyola era kyofuna twatandika ekintu kino mu future wajazaalibwa abaana nga n'omusirikale tasobola muwandolinga nga balingazi lwakuba kati nze nsobola okwefugamu naye buli wetunula poliisi kyeyankola owulire oyagala otabuke nze just ekitangala kasita mwakirabye naatera ndowooza abantu explanations ez'ekitangala ekyo ekyabadde e Masindi olusozi olwo baluyitaani Rushera ekintu bwe kityo nja kwongera obibannyonnyola era ku mukutu guno ekitangala ekyo nzijukira ne mwaka ogwere twakyogera kituufu twayogera ku kitangala kati kijja kuva eri kitandika okujja eno kitandika okugendako nga 40 eyo naye nze naatera ozuuku kakyenyinza obbagabo naye batugamba oyo maama Maria yatambula omuzadde Biikira Maria ebyo babyogeranga ewaka tubona neri Fatuma kati awo wenjagala okulabira abaddugavu kino ekitangala bwe kyajjanga mu Fatuma nga babavanga yakazaalibwa jukira kiba kirondawo lwakuba nti nze bulinga bubonero nzikiriza kati kirizibwa kubeera na mukazi kako just kabonero naye mu kulondebwa era nze ne bwe ndibanga nvuddewo abantu bonna bali babanga bakyaliwo mujja kulaba singa mujja kulaba ekigenda obeera mu Thailand lwakuba Thailand nayo wenaaviirawo ejja kubanga yonna yayingirirwa amazzi so ekitangala kino mu kunoonya kijja nga kikubisaamu n'emirundi 10 ku kiri eri ku bali kye baliko kye baraba mbosimayi Bikira Maria si yoyo abantu bazensapule ne bamunnyonnyola yabadde mu kyambalo kyeru nga ayimiridde bw'ate ebigere bye tebituuka bulungi ku ttaka abantu ne bakaaba amaziga g'essirabangako wali nange ngende ndabe ku maama Maria abantu bebanga bajjukira betuze twayogera nti eclipse bwe neemala okukyuka bintu bingi ebigenda otandika okulabika kituufu ndowooza omanyi Abannayuganda bakujukiza bujukiza naye mujja bitegeera mpola nti ssaawa ya leero nze natunuulidde abantu tuze nga twogera ku muyaga ne twogera ku mataba ne twogera ku climate change nze natuuka n'obagamba nti Kampala eno temugisuubirawo weewaawo Katonda n'anyamba nti ebintu byendaba nga bwe mbirabye oluusi ebimu bijjanga bubonero okulaga ekintu ekyabadde California oba Miami Florida omuyaga ogwo gwakubye just kasampo bwe kati naye Abamerika bangi abafiiriddwa ate abamu baafudde naye nze mbawadde emyezi egyo buli eyafudde yenna oba eyayonooneddwa gavumenti ya Amerika ejja kuba emusasudde munaasi waabwe wane Uganda twafunyemu akabonero katini bwe kati ak'ekiteezi gavumenti ab'ekiteezi ebalemeredde okutereeza
kati olwo bwe tunaatuuka mu 2040 Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba kwasizza kibyago okuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Balina yafeesi mu kibuga Gwanzwe China gy'oyinza okutuukirira ku nnamba z'olaba nga ne mu Kampala beetuulirawo ku Kamukamu Plaza omwaliiro ogusooka yafeesi F8 ng'era ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. kivula nagamba nti nze sobola ku mentioninga plan ya Uganda nti amataba gajja kuba wano wabeere safe. Ensonga lwaki nagamba nti ne bwe njogera bali bajja kugendawo n'emmundu okugobawo bantu. Kati bw'oba olaba akano ak'ekitiizi abantu abataweza na mutwalo kaabalemye okwandolinga. Kati olwo singa bukya ku makya amataba ne gakuba kasese ne gagisa ku ttaka kubanga gajja. Ak'ekitiizi ndowooza tukyateekateeka eriyo ebintu bye tutayagala na kuwulira nti gavumenti nze waliwo ne bwe ndaba nalabako Museveni ng'agenze okugulawo bridge y'Ejjinja yagenze n'agulawo essomero eryakwatibwa omulirawe Makerere. Ebyo ebintu Museveni sibo obwo obuntu obutono ne minisita abusobola. Babuyitaaga pulezidenti abeewo. Bw'olaba Kiteezi minisitule y'ebikwata ebiraze ndudde nga njogera nti bagiteekemu ssente oba balowooza nti mu minisitule waliyo muganda wange taliiyo. Olutendo luno gana amakubo gagenda nga gabotoka bwe ganamala okugwamu weegati gavumenti erina kyegenda bayamba egenda kukola ki. Era nabadde ndi kumazeeyo nga ntunuulira Tom Magambo engeri gye babalamu okuteekateeka akalulu enteekateeka zonna engeri gye bazirina naye mu muteekateeka ebyammwe ojjukire nti waliwo climate change ejja. Ekyo nakyo gavumenti njagala mukijjukire. Kati bwe ndaba gavumenti ya Uganda nga mu butuufu wano tulinawo abagagga fugge abagagga ng'asobola okudizayiningira abo abantu ab'ekiteezi n'abawa buli kimu n'abagamba mubeere wano ne wano ku ttaka lyange. Naye bw'olaba kati ako kabonero kati ako bwe kalema gavumenti okwandolingira abantu ne mutuuka n'okuteekayo emmundu nti abantu beekalakaasi temusobola just muliwonga kifaananyi. Ora ne luli naye kubuuza gavumenti yajja tufiiriza oba kutukolera. Olinga anyuma gavumenti erina kyeri ku bintu ebirungi enfaafa byetukoledde. Biki byekoze? Ebyo birungi byekoze kutuwamba kutubba enguudo kabiriiti. Ne luli bapangisa aba SFC okujjutiriza enguudo mu Kampala nga balala bibalemye. Engoba yatonye kati ze bakola tujja ziraba. Weziri sebo enguudo zaffe weziri. So nze kyenandiyagadde okwogera abanye abantu abamu baba batwita abararu mubiraba mu TV abasinga boba olinga mbarara Shenyi oba mu Kampala n'ebitundu ebirala mutunuulire ku b'ekiteezi bw'oba obadde okola ssente ng'ozoonoona mutunuulire ku b'ekiteezi nti singa bunakya ku makya olutindo oluli e Masaka omuyaga amazzi ne galukuba oba Musisi n'ayitamu mulowooza mugenda kuyitawa. Naye bwe mba njogera bwe nti njagala kugamba mmwe bannayuganda abakyakala abasipendinga ssente abasaasaanya abakola ki mwetaaga okuba nga muli ku stand by mulina okuba nga mwe mumanye nti kati ensi gye tulimu yanjawulo. Kati oluusi ojasanga eri abali mu kukaabirira gavumenti badde basula mu mabaara bakola ki n'abamu ababadde bakola weewaawo. Naye nze mbagamba nti gavumenti erina kyegenda bayamba era ne bwe banaateekawo batya okugjako ng'ekyuse bukyusi awo wewali enjawulo. Ng'ekyuse aliko n'avaako nga Museveni avuddeko omukulembeze omulala oluusi ajja kujja nga amanyi kye bayita Uganda oba obufuzi. Teri asinga ono ate kugitegeera ono yategedde Uganda nadda ne mukati. Mujja kweteeka Solomon wa Museveni sebo
ate gwewansangayo sebo anti buli kyetwogera owulira gavumenti nze mba njogera nange ebyendabo kale kati fe aboogera bye tulaba tetubyogera gwe mwayogera kyalaba gwe bwotyo bw'olaba nze eno ndaba omusajja akola atufiirako bufiizi. Anyway, eriyo ebintu ebiteetagana kugenda mu mawulire nga bya gavumenti tugamba oba wano bakiyita batya nti ensonga okuzimalira waka ebyomukisenge bibe bya mukisenge kati ng'oba obuntu obw'ekiteezi sente ze mubba kwata biliyoni osasula abantu bamufune we mubate sobola nagamba nti enkuba bw'eneetonya mu 2040 abantu mugenda kufa njala gavumenti esobola stockinga mmere n'emala emyaka 10 gavumenti ya Museveni tesobola oli mutuufu awo ebyaji bya gavumenti byonna byafaafagana tetulinayo nakimu teri kati nze mbabuulidde gavumenti mujja kulaba bubi naye nze n'okubabuulira mbayamba buyambi nti kano kabonero just sample naye waliyo ebigenda okujja nga bisinga ne ku kino kuba newammwe gy'ogamba ekitangaala oludda olumu wabadde ekitangaala ate eno bwe tubonaabona ne Lake Albert yatandise okulya bweti okitegeera kati nze anti nayogerako eri emabega nembaga nti tulina we tugenda otuuka ekiseera kati fe abe bayita abalalu nga fe abate aba bategeerera mwabaasoma taniya mwegenda kugwako kati ate fe abataasoma nga tukola mpulira eyo abagamba nti oyo omusajja ali controversial omuntu ali controversial yoyo ayogera ebintu nga oluusi tebikwatagana bulungi naye ng'ate ayinayo baakoonakoona bw'ati ayine entalo zawakula abo bakwogerako bituufu nze entalo teri muntu antuma ntalo era nze ne bwe mba njogera ku interview njogera ku basirikale bw'oyinako olutalo gavumenti just naye nze sirina gwe nkolera era nabo ababyogera ndowooza ojja kubaako kyobakola si kubakola kati mbakole tebalina kyebalala kunkola just buli omu aba anoonya wasobola okugirayo ekigambo bakwerippako bwerippi Mimi's Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange Kwalwa Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327 Mimi's Glam, eyes as you like it. Sawa zino just obudde njagala munyambeko tusabireko ku kabaka wange ow'Ebunyoro namulabe bwa airliftinze ne bamuleeta e Kampala oba mpulira eŋŋambo nti bamututte Buyindi so nga ate baali baalopa nadde omusango mu kkooti mulimu ababiyita abamu olaba engeri gye twogeramu wano tekyeyinza okugamba abantu ebbanga lyetumaze nga twogera oba kasookere tutandika okukola interview nze naawe ne banuubu baani buli we twogerako ku gavumenti naye oba abantu tebalaba bubonero tuvulaba nti ebintu ebimu nali njagala mbisse mu ngero naye abeefula nti musomye ate mwaba tategeererako ddala twayogeranga nti gavumenti bwe begenda kukola ekintu esooka kukunyigiriza n'otuuka ku last juzi nze ekintu kye baakoze ku saidi yange bulijjo ndi muwagizi wa Nabbanja naye Nabbanja nange kyampusizaamu bubi mwabadde rate nnyo kwegamba nti olaba ne Kabaka batuuka okumwetika ng'ali ku last n'owa Buganda era babadde nga bakola ng'ali ku last ne mulyoka muweereza ennyonyi kati bwafiira mukubo nga mutugamba olaba nti bali baatuuka dda ne mu kkooti nga wali mulwadde era kkooti n'esala omusango n'egamba bamuvunaanyizibwako bamutwale ate nempulira nti ate bwe bawadde ekiragiro ekyo bo baajulidde mu kkooti eddako kati kikafuuwe ekisoboka abo be beetaaga okunoonyerezaako anti entalo nazo nnyingi mu Bukamaawo mu bukulembeze ebyo tunaabinyumya kaakati
ebiseera ebisinga abantu abakulu ng'abo nga bakabaka bo bandibaddeko kubanga kati nze research zange ntera zikolereyo mu America mu bazungu kanjogere bwenti nti bateekawo n'amalwaliro nti katugeze nga America bw'oba president oba omuntu ow'amaanyi nga wali osavinzeeko mu gavumenti waliwo eddwaliro eryabwe kati bakabaka abo bandibadde n'amalwaliro nga gaabwe nti kabaka ne bwawuliramu omutwe nga gumuluma nga bamudusaayo mangu nga Buganda erina eddwaliro eryayo, Bunyoro erina eryayo, Ankole eryayo. No, gavumenti yeriteekawo nga lyo liri special nga lyabo kwa kati bw'olabira kyova olaba nti lwaki mbagambye bwene nti mu biseera ebyabasuubuzi nga beekalakasa ne president okuleeta emisolo egitategeerekeka abasuubuzi bawandiikira Nabbanja amabaluwa agasoba mu 2 ng'agalaba tagaddamu naye Nabbanja bwe yatuuka ku speech ng'ayita president yagamba nze mbadde sinalabako baluwa ya musuubuzi yenna. Nabbanja walimba bawandiika amabaluwa agasoba mu 2 nga buli baluwa ejja n'ogitunulira n'ogiraba kwegamba nalabye bwe baleetedde helicopter tugambe nti kabaka yatuukira okulwana ne bagenda ne mu kooti newa Nabbanja yali takimanyiiko ate be Nabbanja yabiyingiriramuwa gavumenti yali tekimanyiiko gavumenti bigikwatirako oli sebo kabaka oli mukulembeze wannono mwina abamuvunaanyizibwako obukama buyina essente empya n'enkadde bwali buvunaanyizibwa bwani Hane muleke nga kusiba ku gavumenti bukongoolo lwaki nsese olaba ebiseera ebisinga Solomon ne bwozaala omwana n'agaggawala okusinga emirundi 3 era osigala omumonitalinga ne bw'aba alina nga taata kati gavumenti engeri gyeri waggulu wa Bwakabaka ebanga taata Gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannaabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi okutali minyonyonto bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma guseggulira entajja kino kankyesigalisi naye nina benswami kanjogere bwene nina benswami so nze nandirowoozeza nti oba nandigambye bwenti nti bannayuganda mwenna mumanye nti oba nze nyinza obaga nti muliwo ku lwammwe gavumenti teri nammwe ye eriwo kubasoroozamu kubabba kubakola buli kimu so ebintu ebimu gavumenti bwe beekugyako omusolo eyanguwa naye gwe bw'ofuna ekizibu kyova olaba ne bw'ozaala omwana bagamba wa gavumenti naye bw'alwala gende mulagola bayinza n'okukuba emigere zaayo tetwagala bw'alwala afuukawo so ebintu ebimu mulina okukola nga mweteekateekera si kukola nti mulinda gavumenti kati saawa zino ab'ekitezi muli mu kukaaba mubadde nga musasula emisolo mbadde nga mwenyumiriza mu zi gavumenti president alayira n'abasuubizi okubayamba okubakolerera okubakuuma n'ebyammwe saawa ya leero mumaze okufuna ekizibu kize kiguddewo ate babaleetera poliisi yeyagala obbakwata kati eba gavumenti ki bano ba Solomon bwe balonda ba Museveni sironda toronda omulimu ogwange teguŋŋanya kulonda siroka siba naludda ekyokubiri mulonda nkola kuva 2011 sirondangako so nze ekyokulonda Museveni sikulinaako mparana naye nti saagala ofuge abantu b'okozesa kyobora nze n'ekintu kyasinga ng'okunyiiza ebiteeka alina amateeka ge yaleeta ng'oyinza okuba nga osobola okumaliriza ensonga ng'olinga musirikale naye ne bw'ogikola bagamba linda omukulu ajje n'omukulu n'asigalira ku mukulu
n'omukulu n'asigalira ku mukulu. Ayinza okuba nga obusonga n'obusonga nga busobola okuggwa. Omanyi obusonga obumu buwanvuwa, keetaagako omukono gwa DPC, keetaaga DB osaabagayidinge wano ng'oweero sitagenda kasobola. Kati abeero si bakola mulimu ki? Sayininga ku bbaluwa za ttaka. Kati DPC ye bwagisayininga taba wa gavumenti. Aba wa gavumenti naye ku rank eya wagguluko. Nze eriyo ebintu by'essandi kugamba gavumenti ya Uganda nze wamana bavaako mwansinga naye naatera kyenyinza obbagamba okola ki? nze just njagala okulaba police, just police kudyayo byange byemanja. Ono ye poliisi ogibanja ki? Nemanyi olowooza bato mu magambo tebamanyi, bamanyi CID yo nemanyi. Olina byewabanja, omusango tebaguggalawo ogwo gwolemedde gwabulwako obujulizi. Gwegenda ogambe CID gwe bw'otuwa ku CID gwe bagamba twakunoonya oba obujulizi n'obula twandikuggyeewo. Naye nze kati ebya Uganda tubiveeko tudde ku future ezijja. Mu Europe waliyo side za Australia just twayogera ku kibuga oba ku ggwanga erigenda otandika okugwamu ligenda kweyongera, kigenda kweyongera kwa peninga. Ekirala omuyaga guno gwakubye mu America si gwe gwokka, waliyo emiyaga emirala egijja. Nabadde ngezaako okukola research nentunuulira mu mawanga ga Bulaaya, Middle East. Ekyamazima buli Munnayuganda aliyo. Nze nyinza obaga nti mugule ebijaketi obudde nga bukyali oba pako obunyogovu obujja bojja kuba bukubisaamu obwaliwo emirundi ng'ena kwetaaga. Awo tukangakanga oba bijja? Bujja. Ate bwe tunaatuukira mu Novemba n'ebisolo ebimu naddala ng'enkima eby'omu bibira bijja kubanga bajja kusanga nga ebisolo ebisinga bifudde lwa bunyogovu nga biwerako. Obunyogovu obujja bubi ddala. Era abantu abasinga obungi tujja kubanga kyenyinza obaga nti temwetaaga kutambula mu bitundu ebimu mu mawanga agamu muri Saudi Arabia n'awamu nga Dubai, New York, France, Germany. Sawa zino olaba ne North Korea amataba gagifuukidde amataba. Amawanga agasinga obungi kati waliwo omuyaga ogenda okuba mu Thailand naye gujja gireka nga gugikubye nnyo okusingako wano okugundi ku kyabadde mu America. Era Abathailand abasinga obungi bajja kufa. Waliyo emmeeri ezigenda otandika okuleeta ebyamaguzi nga omuyaga mu mayanja agasinga obunene nga tebituuka nga bifiira mu emmeeri eremererwa okuyitawo. Era ebisinga bajja kuba nga babiderivalingako mu nnyonyi. Ebisinga bwe baleeta kago abantu abasinga muziyise mu nnyonyi kubanga emmeeri ezimu zigenda tandika kugwa ensi kati etandise okufuukuuka. Era ne musajja wammwe Trump essaawa ye esembedde abulayo kati mwezi nga gumu n'ennaku nga ziizo. Trump ng'akyaliwo wali gw'omulaba omusajja asiiba mu kalulu anoonya ayagala kisanja nga gw'omugamba agenda kufa. Trump nze mbagala bulamu katono. Era embeera tejja kuba nnungi nga bw'oyinza okiwulira. Egenda kubeera etagenda kufa ngeri ki? Ajja kuzirikira mu ddwaliro. Balina eddwaliro bagenda omutwalamu ajja kutukira. Era kakati abantu abasinga obungi America bagitwala nga kirimaanyi, super power. Naye
omuyaga guno oba embeera ejja mu America mujjukire nti 2025 New York musisi ajja mu New York California ogamba erina okutandika okunyikira mu mwaka ogujja. Kati waliwo olutalo olujja mu mwaka ogujja neero olujja kuba lwa nuclear. Kati zino entalo zetubaddemu zibadde entonotono, ezo tezibadde entalo, kati ziri zakwekubira ddala kifiiriza, kankiyite kifiiriza lwa nuclear. America, Russia, China, India. China yegenda osinga okufunamu. Ekirala Nacha Ebo bebokka abalina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga, okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze, eriyonja mu museke n'okugoba mugaba, okugattako emimwa egyaguba, okusiiwuka n'okuddugala, ate nga balinayo akapya aka habo akuza enviiri za Nacho. Bakubireko ku 0778 088371 omanye ebisingawo. waliwo embeera egenda okujja, waliwo bomu egenda otutulikira mu Bayiraani eyo ejja bayinfectinga olwansonga akavuyo ako kagenda kuva ku mutabani wa Gaddafi agenda kufiira mu komera. Kati wajja kubeerayo okwekalakaasa, amawanga g'Abawarabu gajja kubaamu okwesosola okw'amaanyi. Kati mu kwesosolo bajja kutuuka ekiseera n'abalabe oba Abayisirayiri bafunire mu chance eyo. So mu kufuna chance eyo bagenda kuba bomu ey'amaanyi mu Misiri, mu Iraani. Iraani. So Abawarabu bajja kuba nga beekalakaasa like okugezaako ku stopping ekyo oba ekigenda obbaawo, kubanga ono mutabani wa Gaddafi bajja kumutta. Kyobala nagamba nti eriyo ebintu ebimu ebikoleddwa ng'Abamerika biri emabega, kiringa ne Museveni byakopa asoma ku script y'emu nabo eyabali nti saawa zino Solomon osobola ogamba nti kosinkana Ekyagulanyi nga tomuwagira naye nga just mulina ensonga zammwe tetugenda okuwaya oba ng'omwagala bwagazi ng'omuntu gasibya politics. Gavumenti etumbeera yonna nebanga enjuki gyarumye kyokka ate ne Museveni bw'ava wano n'agenda eri mu Barasha n'Abamerika kyekimu. So nabo tebasanyuka. So Museveni engeri gye yakikolanga ng'arumya Abarasha ng'orumya Abamerika banyiiga, kati nga bwe yakikola bwe munaalabanga omuntu ng'ayogedde n'abapolitics abalala temunyiiga kubanga namwe mubikola. Nange nfuna ekikyali kyange ekirasha tutandika okunyiiga. Ate kati oba ofuna kirasha olwo oba onyiiza Abamerika bwofuna NUP mukolagane bulungi. Gavumenti engeri gyerumyamu bali nawe kigikole ekifiiringe oba kitegeera. Tubona nagaa nti omuntu yenna bw'alaba ng'omuntu agamba bampambira omwana oba omwana wange yagenze bweru n'afiirayo, n'osanga bano abavubuka ba TikTok n'avaayo kababatte bagenda akalaya ki yererere, abamwe tebabada bawambako. Kati gavumenti nayo bwetyo bweri nti buli mbanga mukwata aba politics ne mbanyigiriza nga bawano bwolowooza Museveni bw'agenda eri kiwulika kitya kiba kibanyiiza okitegeera. Tuba olaba nti ebigambo Moze byayogera Abamerika bawadde ne plan nga bo baagala bettire ne ambasada bamwettire ono yennyini. Amerika ye muntu alenga aba nkinyonyole ntya nga Saddaaka ye si muntu munanfuusi. Kati bo basobola n'okwettira ambasada waabwe then ne batunuza mu Uganda. Kati oba kitegeera nkufuna kati ekintu ekyo wano Moze ne bw'abanga sikyogera mu bubi nti oba mulemesi oli muddugavu, Uganda ne bweba ekuze negata East Africa yonna nga ye Uganda, temusobola kuwangula ku magezi gammwe, temusobola wangula mmere, muli wansi nnyo ddala. Museveni alina amagezi ago tagalina naye. Kati Museveni alina amagezi ki nga ab'ekitezi bamulemye okwandulinga? Tewali ssente.
lwakuba sirina ka machine wandibadde olaba ogambe tewali sente igwanga javu okay tubonaabona kati lwaki tavaako ne waddawo abasobola okugyawo ekyo agezaako okubitereeza ate kati byampaka kitegeeza mwatugirira leero kyewazza okwogera kuba bukubi gavumenti abantu abali kiteezi bali bubi ate babadde basasula emisolo nga bagisolooza bulungi nnyo so kati bwe ndaba nga babasuuliridde ngolooza ekinajja nga kisingako awo kinaaba kitya kitegeeza nti mujja kubanga nga abatalina na ggwanga kituufu ekyo okay so nze kyenyinza obagamba era nekino ngenda kyogera sikigamba poliisi kuba temulina kyemuli UPDF nkigambe bakyeyama national army babigambe ebyo yemu ku magye agasinga mu Africa wano Africa gasingaani garwana naye ffe tetunakyuka batulabe nze kinjagala okwogera nti bakyeyamaani abali mu bitundu ebyenjawulo ADF ekyaliwo naddala nnyo mu Owino awalala amafactory ag'ebbeeyi oba amakampuni agamu ADF tekyayagala kati kulumba bizimbe no kati eri mu kutagatinga like ebintu ebinene birumya installations nga dams so kati bakyeyamaani mu bitundu we muli kwetolola Uganda badiso giso piso abo tongamba nga nze siddiringa naabo bakyeyamaani mwebereremu ebintu ebikwata kati ngambani abantu bebatuusa information bagituusa wani ew'omukulu information najja n'abakurashinga bwati nze Museveni nze ngamba bo lwansonga ki nti sandiyagade nakyogera sente ezo oba nkinyonyola ntya ez'okuyamba abantu aba bulijjo zibula naye bebazijjamu UPDF bwe tubanga tetukoze oba nga abantu tebakoze tisobola kufuna sente of course ziba ku musolo gwa naye kati bw'olaba ate ennimiro gy'ojjamu nga togirabirira so tuvola bantu mugambye nti nze sikiririza mu gavumenti eriko bakyeyamaani mwebereremu basiibulire ddala bwe mabasibula kyenjo bagamba nti nina lipooti gyendiko nina risaaki gyendiko twayogerako ku bya Zuusi byokutonda abazungu nga bajja mu seeruzi ez'enjawulo byendiko naatera obimaliriza era ndowooza nja kubambe babuulira nena waliwo ejjinja erijja ng'ovudde ku liri lya 2029 waliwo eddala erijja lisembedde so kati ndi mu kugezaako okumonitalinga ebintu ebyo omanyi ligwabwa waliwo obutwa bagenda osola mu mayanja ebyenyanja bigenda kufa nga biri bwe biti obutwa mu nyanja ki ziri ez'abazungu so ngezaako okwetegereza sinaba bimaliriza bulungi bwe naba bimaliriza era tujja kubanga tukola ki nga tubyogerako definitely so n'olwekyo nyongera obajjukiza omukolo temugwerabira ffe tujja bbaayo 3 November naye nga date entuufu ya 26 just wali celebration betuyise betegedde buli munauganda yenna okujjako bantu babiri abeyerusa n'abazungu n'abasosoda abanauganda bye mwabaze titwabitegedde omanyi ate buli twagenda omwaka olubala olwaggwa abaganda bagamba baali miliyoni 15 n'obugwamu naye kati ripooti zafulumye ate nti abaali 15 bebeesaze bwesaze ate nga bazaala kubanga kati Uganda ekitini nnyo
emyaka 10 omuntu azadde empola azaala abaana basatu babiri naye kati baalaze nti eyandibadde azaala abasatu yafiiriddwa 10 okitegeera so n'ababala nabo tetubayise byebyo bannaye nange mukama abankumire sigenda kusukkaawo okutuusa omulundi ogunaddako mbalinze ku mukolo naye ngera tujja kukomawo mangu mwera